mwami w'omusanga totegana temubera mu meeting tembako kyakule kimukulagana nakyo kyonna kyonna mbozi yonna mbega wa government kuba kati ayire rite yali tali mutambuza nga sayira mukati yafunye mutambuza olw'ensonga nti kati aliko contract gye 7 January okuba ndi akola ku embassy ya Uganda mu Belgium ajja kuba akola naye mukyalo bayita Marian Black atwala ensi zaawo zonna mu Schengen countries so mwana mutegere bulungi omwami gwe bayita Taisa Seruga eyefuula ngati avuma Robert Kyagulanyi avuma Nupu naye kenyini yanvumira bangi liwera naye kati mukozi wa Museveni ate agent kinjagala bategeeza ko mwenna bana Uganda bali mu European countries zaawo mutegere mvuko gwe bayita Taisa Seruga mutegera bulungi nnyo mutegedde so mwana bobuzaako mwenna abali mu European countries nenkomawo nembuza ku bana Uganda mwenna abawangalya mu Asian countries mwenna balamusizaako mwebaje mutuusaako engalo kansumenti muri bulungi mwebale kukola mwebale kweyagala ndandazemu katono nnyo nga mbadde nkyababuzaako wali nsinga mbadde njagala kuyisa mu message y'abantu abali mu Europe mutegere bulungi nnyo so bali mu Asia mwenna balamusizaako n'enzija Middle East mwenna balamusizaako bali mu Middle East mwebale kaje mutuusaako engalo kansumenti muri bulungi mwebale kukola anengenda kusemazinga wa Africa bana Uganda mwenna bali kusemazinga Africa balamusizaako mwebale kukola gye mutuusaako engalo kansumenti muri bulungi manye ebitoomoza bingi naye nga temusujja kusobola obimalako bwenva uno nengenda ku nsi ezituliranye balamusiza ku bana Uganda bawangalira Congo, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan, Sudan y'amambuka, Egypt n'ensi ezitwerodde mukye bali kujja mutuusaako engalo kansumenti muri bulungi awo nno mba ngenda kumbanzigaddewo okubuuza era nga njala tandika n'akatundu mbaka n'akaleero njoke ngende mu maaso n'ekigula LUJJI mu katundu mbaka leero njala kusooka kuyisawo akalango kano ntegeeza abantu Belanda ni mwenna nti First Lady waffe omukyala Bobi Itungo Kyagulanyi Ssentamu ajja kubeera namwe nginaku z'omwezi 14 omwezi ogwokutaano omwaka 2022 wajja okubeera ne conference ya Girl Child Support mu conference eno mujja kubeeramu abogezi bangi nnyo ate mujja kubamu n'okusonda akasimbi mujja kubamu n'okunyeenya ku galiba enjole kye tuyita after party so mwenna musobola okuba nga mubbeokinga ku mitimbagano egy'enjawulo gye babateredde okuba nti musobola okuba nti mwegatta kuki ku conference eyo so mwenna abantu abali mu Bungereza mwegendereze nabigala mwenna bali mu Bungereza musobola okulaba nti mweyunga ku First Lady ajja okubabuuzaako n'okubategeeza biki ebifeeka na biki engeri gyagala otambuzamu emirimu gye nga First Lady so abagezi bangi nnyo era mujja balaba ku posta zetwatimbye edda naye nga mukimanyi ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokutaano omwaka 2022 omukyala First Lady Bobi Itungo ajja kubeera mu ggwanga erya Bungereza era ajja kubeera mugenyi omukulu ku mukolo ogwo so nno mujja kutegeera biki ebirala binaganda mu maaso tujja kuba tubabetegeeza abayibi bajja kubeerayo ababito bajja kubeerayo mujja kumutegeera bulungi nnyo so nno kekalamu kenjagadde bayisaawo njoke ngende ku program entuufu eyandeese alright njala tutandika bwenti njala kutegeeza bannayuganda mwenna mu nsi yonna nti Lumbuye bwenzijano nemba wa information mugitwale nti eri serious soka weebuuze lwaki bwempa information ba state esindika abantu bangi nnyo okunjiikira ne boogera ebigambo bingi nnyo naye ate byo sikyabitya kuba bimanyi bibeerawo ate bibeerawo state esindika abantu bangi nnyo okugezaako okujja information gye mbajogere naye nga te bantuufu kati banange abe South Africa bannaye kitalo nnyo okufiirwako muganda ve Davis Kabuye abadde coordinator wa People Power oba NUP mu West Cape Town muganda fono yafudde nenge kyamuse bwadde butwa muganda fono yafudde era enteekateeka z'okuziika n'okudizibweka ziri mu jjiya mu ggwanga ya South Africa ono yabadde akulira Western Cape mu South Africa bambi yaweereddwa obutwa mujjukire gye buvudde katono najja ne mbagamba abantu be South Africa abantu b'omu America n'ensi enda ne mbagamba nti basindise ba spies bangi nnyo era bazze n'obutwa okuba nti bagenda bobowa nene mulowooza nti bya muniino era ndowooza bivudde mu bibirabye so njagala obbaga abannaye mwegendereze nnyo abantu be South Africa abantu be Bungereza n'abantu b'omu America nange kennyini mbeerako security alert bannayize bampa nenzuulira neneebereramu naye Katonda yasinga okukuuma njala sooka bazanyira eddoboozi ly'omwami ono nga yakategeera nti bamuwadde obutwa era message gye yasimbye okuwa banne mutegere bulungi nti ensi si nnyangu okujjako gwagibeeramu gwatagitegeera buno bwebaka bw'omugenzi obwasembyeyo muganda waffe David oba Davis Kabuye
gobatidde South Africa nga ekitongole ekya External Security Organization ekya ISO nga kitamba agent baakyo abali mu South Africa bakoze ebona bakawade busembiyo bambi bwebuyagedde comrades honorable members mujebale muri mutya abami n'abakyala baganda bange njagala okubategeeza ngenda kubanga siriwo okumala akabanga naye nga sikwagala kwange nafunyemu obuzibuzibu era nga ndi admitted ekabulima ndi mulwadde ninamu obuzibu bw'ensigo ne blada okuva ku bintu byennali ebitaali birungi ebyankyankalanya system so njagala okubategeeza wesiri ndowooza mukyala Nakalembe nga vice waffe ne former chairman mukulu Musoke ne Jajja Ibu ne secretary banaaba baddukanya emirimu gy'ekibiina bagaliza mwenna emirembe n'amaanyi mu byonna bye tukola mubeere bulungi baganda bange. Obubaka bwa muganda waffe Kabuye Davis bwe yasembyewo okuwa abakulembeze banne mu ggwanga lya South Africa ng'amaze okitegeera nti ayina we yali emmere n'emmere eno baali bagitaddemu obutwa era ndowooza muwulidde ebimu ku bitundu bye ebyafa mwalimu ensigo ne gallbladder nefa n'ebirala naye nga yali akitegeredde nti bamaze omuwa obutwa. So baganda baye mwenna abali Bungereza mwegendereze nnyo Omunyarwanda mbega gwe basindika Bungereza muyitirivu. Baganda banga bali mu America okusingira ddala mu bitundu ebimanyiddwa nga mu kitundu ekimanyiddwa nga Boston n'ebitundu bire bya America mwegendereze nnyo. Sinabagamba si buli muntu ayogera Oluganda, si buli muntu agamba nti Munnayuganda bira Munnayuganda nedda. Bana basajja bazze ebbanga batendeka abantu baabwe engeri y'okweyisaamu n'okwogeramu n'okuba nti bali bassociatinga n'abantu okuba nti basobola obbamalawo mpola mpola. Mu America tebasobola kukuba ssasi ne akatwa kyangu nnyo. Ate mu community yaffe omuntu bw'afa tuba twetaaga nnyo okuggyako omulambo ekitali ku bazungu kuba omuzungu bw'afa amala kukebera ki ekimuse yafudde ki lwaki yafudde ffe twetaaga nnyo okujja omulambo mangu. So baganda nga bali mu America baganda bali South Africa ne mu nsi endala mwegendereze nnyo esso eri ku mutindo gwa waggulu nnyo ennaku zino mu kutambuza obutwa. Wano nno wetugambira nti buli muntu yena ali mu diaspora ng'okimanyi nti wagenda kukola era nga oyagala enkyukakyuka oyagala ensi yo. Nze nkugamba bw'oba ng'ogenda ku mukolo gwonna ekirungi tambula n'ekyokulya kyo. Ekyokubiri tomala galagirira buli nkwezenge adresi yo. Tambula n'ekyokunywa kyo, tambula n'ekyokulya kyo, tomala galagirira buli nkwezenge adresi yo. Emmotoka yo obanga ogipaakinze wantu sooka ogikebereko ebyo mbikola bulungi nnyo. Ebintu byonna byetegereze nga mbikola kubanga amasajja batemu nnyo. Olaba tutira wakane mu diaspora balumbi ekitegeeza nti bali ku pressure. Ate nga pressure si yeno yokka kubanga bakyafuna pressure nnyingi nnyo. So muganda nga ali mu diaspora nze nabagamba omutima ogwange nagutunda sikyatya kyonna ekijja struggle esigala egenda mu maaso kakiddemu olwaliro. Amannya nze Lumbuye Fred ekekemiko ali. Eno message njagala mugisere mu gitambuze ensi yonna nti Katonda nawe abasaze okuba Katonda yasalawo si Museveni. Nti Katonda anzijewo ku nsi struggle esigala egenda mu maaso. Abasonga basigalinga basonga nzo omulimu gw'enguba gwedde. Yensonga lwaki mbagamba nti tuva ku mulamwa eyawukana ku mugendo yefuuka kaasa nze nemba nvuddewo sitago egenda maaso ekyo kyo kibagambye. Era kyovula nti nkuŋŋaanya abantu bangi nnyo bajje bafune platform basobole okwogera ensonga zino. Si buli muntu nti asobola okwogera ensonga zino zeetaaga omuntu omugumu alina obulumi ku mutima nga walumirirwa ddala ensi yo nga siri yakwagala nsimbi mujje mwogera ensonga zino. Nze nemba Katonda asazewo nti anzijeewo struggle esigala egenda maaso asigala talama. Mukitegera bulungi nnyo kati mukulu Davis Kabuye Mukama yamujjuludde abantu be South Africa tugende nga tugenda maaso n'abalala mpaka tunaguse ekintu kino okwetirira ye mulaba asooka. Mukitegere bulungi okwetirira ye mulaba asooka. Nze Katonda abasazewo nga nzijuludde kyesisubira nti leero oba enkya struggle esigala egenda maaso Mukama mu eddakiika 2 ate nze n'okukaba seetaga mu nkaabire kubanga bwe nali nzaalibwa nakaaba bazadde bange baasanyuka. Obulamu mbulabyeko mbumanyi. Njagala tufune kali kyempya nti omuntu obanga afudde nga alina kyakozewo ku nsi
Yeetaaga kubanga asanyukirwa busanyukirwa agende Mukama mu receiving bulungi. Kubanga amaziga gane biseera bisinga tukabira abantu wadde tubada mbulumi ate gayinza okubagenda ekintu kyekikulanga tukula kiti tumanyi so mbategeeza nti omuntu obanga atugenzeeko tugende maaso twagenda maaso tuli wandiika mbita buntu yakola omulimu gundi yali ku lwagundi yali ku lwensi ekyo ne kigenda maaso so ekyo tekibatiisatiisa kyo kibagambye bulungi nnyo ensi yo nga bwetambula bwetyo ejjo ttambula tetugenda kumalako na bintu bino nga tugagundi afudde tukabe nnyo no afa yafa nga tugenda maaso mukitegedde bulungi nnyo so ekyo nakyo kimaze njagala genda maaso bulungi nnyo ne program eya leero kantandike n'ekigula LUJJI kya leero kubanga badde singa kibagamba eyakatuuka tambuza vidiyo eno omuntu agitegere bulungi agifune mu kigula LUJJI kya leero njala kutegeeza bannayuganda nti buli muntu yenna eyataba mazina g'enkima ajja kumaliriza nga afunye obuzibu butya Uganda yensi omukulembeze eyeyita omukulembeze eyabba obuyinza ng'ali mu kutugumbula bannayuganda essaawa zino nga byasiba bikutuka njagala bbawo amawulire ag'essanyu buli omu gy'ali w'okuttenyweza era nywereza ddala nsonga lwaki ensonga eri bweti totunuulira toteeka maanyi go na birowoozo byo mu bamemba ba paaliyamenti abalondebwa aba NRM aba NUP oba ba FDC nedda amaanyi go gateeke mu bukulembeze gwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu kubanga abakulembeze abasinga obungi nabagamba baali banoonya mirimu naye njakobaza abakyala ba NUP mwenna bakulembeze ku muterera gwonna bamemba ba paaliyamenti bakansa naawe bonna abasobola okuba kati muvaayo okwogera eddoboozi lirimu ku lw'abakyala batulugunjibwa mu Uganda bo bali nnyo balire ddala musinga bangi abataayaaya abasajja baganda bali mu kkomera omwana oli yakubiddwa okubuuka omutta naye tewali muntu yonna adde mu paaliyamenti musajja yavudde okwogera nsonga zino era abakazi bamusabidde njagala kuba omulango gutakungula nze subira nge sirimba ba MP terindimu limu Robert Kyagulanyi Ssentamu omuntu wagu era ne wankubira esimu nanga nti simanyi ono member of parliament egindi yalidde sente mwaga nti ekyo si kyekikulu ekikulu kya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abasigadde n'abamanyanga bifunga tebannajja mbamanyi Uganda nzimba manyi n'abamanyanga temunnajja mbamanyi nga mufunye ebyobufuzi kyovula nteze bena linyingira ebintu nabaga sina kifo kyonna kyenjagala struggle luga Kyagulanyi ali ntebe mu ntebe nze ngenda mu kyalo kulima kasoli kuba sina kinneetaaga bannabe obufuzi mbamanyi asobola okuwa omutwana ovaawo kubanga alina ekirubiriro ekiki kati bano bamuli gundi alide sente simbe gundi akola Museveni yako sima uli nziti bikyandya kubanga nabamanya gwe biri mu kulya kubanga tewabamanya nze nabamanya bano nabamanya kubanga tubamanyi endya n'ensula munda byabufuzi naddala nga ayagga mwavu mponga byanga anoonya ensimbi asobola okukolera ekintu nawe ne weewuunya nti yono gwe mbadde njagala ng'ettabu obe waveeri nnyo so nga ate yoyo kati montagingire wano Charles Peter wasanya Karoli Charles Peter mayegere ku video eno njala montagingire Nobert Mawobe Muhoozi Kanyirupama njala montagingire Museveni ne family yonna n'abajega bye bonna abali mu Uganda njagala bawulire video eno bulungi nnyo nga saagala muntu n'omu yesikamo kubanga njagala muwulirize bulungi nnyo njala montagingire yita Prime Minister omukyala Nabbanja abere ku video eno information jengendo okora njala buli mwaji wandiike nti bwe naba etuuseewo buli musaagala yeekwase yoseeri tibahabulwa tabasirwa mu kigula LUJJI kya leero kikyo njala kutegeeza mukulu batugamba nti azaala ekibi akiwongerera naye jjukira tugamba bukadde magezi nga ne mbuto wagalina era bw'obeera ng'oli musiru mu buto ne mbukadde ate munnanga osukka n'owuttaala mu wutaazi kuno si kuvuma wadde okuvvoola kubanga tulina engombe egamba nti ne gw'ozadde akubira engoma n'ozina kitegeeza ki nti n'omwana gw'ozadde avudde mu ntumbu eyo atuuka ekiseera n'abanga amaze okuba ebivuga oba okukoola obyennyimba n'akuyimbira bwe nawe lewunya nti yono omwana ava mu ntumbwe zange nti kyekyo kyekituufu kati ffe bino byetubasomesa mwalimu ze tusobola bisomesa era tujja bibagamba yoseeri tibahabulwa tabasira mutano wa kalekezi ensi ekubijjiridde ekirako ow'ettulu atunula mu kaleega kubanga toyagala kutegeera nti abantu bakutegedde nti basajja mwe mwayika windows to the extent temukyagala kulimba kati musula busuzi mu kulimba ebbeeyi y'ebintu mu Uganda yeekanamye kyokka oli mu kubuzaabuza abantu wetwogerera essaawa zino nze nabagaba MPC balinaako obuzibu bakole kye baagala kubanga bye baasindikayo bo bamanyi nti twasindika bayaaye ebintu bingi biri mutambula mu ggwanga naye abantu basirise wetwogerera nze ekintu kye bayita smile coffee deal saagala kiwulira busa bwante kye bayita smile coffee agreement obusa bwante in fact nina mwendo tuka ngambe nti okay coffee deal weite then bannayuganda mulyoke mutegeere nti ensi si yammwe bwe munaazuuka mulyoke mutegeere nti ensi yammwe mujja kutwala omusajja Uganda bwe gisimufungize
buli kimba kibajjeko mu gawumbidde amasanyaze bagasera mu kigawumbidde ebyokulya babisera mu gawumbidde amafuta galinye mu gawumbidde babatadde kemisolo gy'amayumba mu gawumbidde ettaka balitwala mu gawumbidde basomba basajja n'abanyalanda okubayingiza Uganda bajje Kongo mu gawumbidde bakuba ku mataka tiri wadde asobola okwogera mukuba miranga mulinga gabagati mwafiiriddwa kati kabavuge mpaka nga mutegedde nzira bagamba tekinnuma kasitamba nga njogedde ensonga zino naye mmwe abagawumbidde nga muloza tuwa wagenda obbataasa bagenda batwalako buli kimu mujja kwekanga olugero lwa Bibuli olugamba nti alina akatono kali mugibwako ne kawero alina ekinene lugenda tuukidde bulungi nnyo kati yoseri munnange musajja gwe wazze n'ogamba abantu jjo wayise basajja bo ne bakazi basajja banno n'abakazi bonna ba parliament n'aba NR bano bateeke kollo n'otandika obbasomesa ebbeeyi y'ebintu engeri gyerinnyemu nakyo ekibireesa okulinnya yoseri mukulu ndowooza ffenna bw'otulaba abantu naye galooza tetuliiko matu oba otuyita mbuzi maama tetuli gooti tetuli mbuzi gwolwokuba nti wayiika windows wetaaga windows update tolooza nti ffenna twayiika windows ekisookera ddala wagambye nti ebbeeyi ekirinyisiza ebbeeyi y'ebintu nti raw materials mu Uganda teziriimu katugambe ng'ebinazi era tebiriimu era n'ogamba nti omanyi ono musajja talimbye asula mpigi ku bikondo yagambye ekiviiriddeko ebbeeyi ya sabbuuni okulinnya nti ye ebinazi mu Uganda tebimala raw materials tamala ate n'ekirala mu covid yaleeta nnyo obuzibu ddala mu kulinnyisa ebintu naddala sabbuuni nti kiti mbwa nti covid bwe yatuuka nti ye nga wooteri zonna mu nsi yonna akatale k'abalambuzi oba bazisulamu nga kagwa kati ajjukira wooteri zikozesa sabbuuni mungi nnyo kati abantu batajja kusula mu wooteri eyo mu wooteri zonna mu nsi yonna mbulwokuba nti wooteri zikozesa sabbuuni mungi nnyo nti ye sabbuuni n'aleetera okuba nti alinnya ebbeeyi yendowooza ye naye kati muzeeyi ekituufu kiri nti kibadde olina okugamba hooteri mu nsi yonna kankujjukizeemu hooteri mu nsi zonna zonna size zikozesa sabbuuni obungi bwazo abantu ba individu bakozesa sabbuuni kubanga waliwo ne hoteli ezimala omwezi nga tezifunye wadde bagesti tekisookerako ekyokubiri bw'ogamba nti sabbuuni yalinnye olwokuba nti hoteli zibadde tezikola akafu sabbuuni yalinnye mu Uganda olwokuba nti mmwe kennyini mmwe buddukanya bizinesi za sabbuuni bidiko erima ebinazi mu Uganda yo era wakwasa kifuba bannayuganda bonna bali ku bizinga by'esisi ne bakuba ku mataka ne mulimako ebinazi otugamba otya nti muyina hectares and hectares of palm oil trees mu Uganda nga tezisobola kufacilitatinga bannayuganda ate ng'okimanyi bulungi nnyo nti all along ebinazi nga tebinajja mu Uganda tubadde tufuna sabbuuni gyogala tuga nti bukyanga ffe tukula tuba tukulira ku binazi brain za monke lekera okubuzabuza bannayuganda ne theory enfu ekituufu kiri nti mwe kennyini mwakwekalo materials nga bwe nakyogera last week musobole okulinnyisa bbeeyi y'ebintu demand ebere waggulu mulinnyisa ebisale kubanga wagambye nti olwokuba nti hoteli tezikosa sabbuuni mungi kitegeeza nti obwetaavu bwa sabbuuni tebuliwo ba manufacturers naye mwasomerawa mukulu mwasomerawa simple logic eri nti singa wabadde tewali raw materials mu Uganda then tukkiriza ba importers ne bayingiza ebintu ebyo ne tubifuna katale kati olwokuba nti mwalagira ba importers ne mba blocking okuyingiza ebintu ebyo mwe ne mubesinga ku byammwe kubanga business zammwe that's why ebintu bino byalinnye kati mwe mwaddira business zammwe nga bidiko ne mugigamba toddamu okufulira raw materials ne mugisiba nodira abantu abalina capacity esobola okuyingiza sabbuuni mu Uganda okuva Tanzania ne Kenya n'ensi endala n'obagana okuyingiza material ne finished goods eza sabbuuni nozi blocking kati gwe n'ogamba simanyi demand eri ne mukulu kitegeeza nti demand bwe banga eri waggulu ne ba manufacturers kibeetaagisa okufuna ebintu bingi nnyo katale bisobole okukola ki okumala abantu kati gwolinga eyagambye nti engeri demand jeri waggulu ngate materials ezikola ebintu bino teziriwo kitegeeza mbu ba manufacturers tebalina capacity esobola kufulumya bintu ebyo kyekyanyisiza emiwendo gy'ebintu gyebaleko mukulu gyebale mulekera okusiriwaza bantu awo no sigenda kuluyisaawo njagadde kutereeza bulungi nti mulekera okubuzaabuza bannayuganda mulooza tebaasoma eno theory mo gyebaddeko emyaka gyonna nga mbuzaabuza abantu kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti mmwe mwabuzaabuza eggwanga ekigula lugikiwedde video etandise era ntandise bwe nti mukulu jjo olunaku lwa jjo wawuyeko olugulu ekigere oba olugulu ebigere
era n'ogenda ku Joan Kagezi Memorial Players wavuddeyo ne weekangabiriza nga Museveni wavudde ne weekangabiriza bulungi nga Kaamugye asitamye ku malaalo n'ogamba nti omugenzi Joan Kagezi yattibwa batabanya ngamba era ababinyeeka mu nsuwa ne bagenda emitala w'amayanja okuba nti beekweseeyo. Museveni tobuzaabuza nsi, ekituufu kiri nti gwe kennyini ne muganda wo Kalekalekezi Kayihura mmwe mwatta Joan Kagezi nga mukimanyi nti bomu gye mwakuba erugogo ne ze mwakuba ekabalagala abaazikuba baali ba Iso ne Seemwayi. Joan Kagezi n'akola thorough investigations okusinziira ku kunoonyereza kwe n'okunoonyeza kw'abanoonyezi ba gavumenti ku baanoonyeza ne bakizuula nti abantu be mwakwata Abasiraamu n'abo Abasumaali abaalimu batonotono bonna baali tebalina kye bamanyi ku bomu eyakuba erugogo eyattiramu abantu abayitirivu. Bwe mwakimanya nti Joan Kagezi atuuse ku kola y'omusango guno era ng'agenda kukola final ruling nti abantu bano bonna baasibwa tebaayina musango era tebaali mu kkobalira kuba bomu erugogo, n'osalawo n'olagira Omumpembe Kayihura n'alagira abatemu be abatta omugenzi Mohamed Kiggundu, akabinja akaamutta, akabinja kano kekatta omugenzi Kaweesa, akabinja kano kekatta omugenzi Mohamed Kirumira, akabinja kano kagenze katta abantu ne kajja ne katta Joan Kagezi. Kati mukulu twagala kubuuza abasajja bwagambye babiri abadduka ne bagenda e Bulaaya abeekwese bebaani ng'ate okimanyi bulungi nnyo Kalekalekezi Kayihura naawe kennyini gwe watowa order Joan Kagezi attibwe kubanga yali agenda kusala omusango ng'alagira ekkomera lita abantu abo bonna abaasibwa ku mulembe gw'okuba bomu kubanga tebalina musango abaakuba bomu yali amaze obategeera era ng'agenda byasa ne mukuba Joan Kagezi amasasi musukazi watu ng'agenze ku shopping y'obwana bwe ne mumutta. Kati weesiriwaza bw'ate simanyi abaakuba Joan Kagezi amasasi bali Bulaaya. Kati mukulu njala kubuuza omanyi nze nkwata mpola mpola, I romance you slowly. Byose njala kubuuza ekigambo kimu ekiteekesawo international police chechi kubanga international police teriko borders as long as you have proof ne case gyogenda okugula ku muntu. International police baji contactinga ne ndonyo omuntu gwoyagala ne bamuhandling over officially kugwe government gyoyagala muvunaane. Kati what happened to those two people? You said that you have their files. Why don't you handle that file to international police and then get those two people back to Uganda and face the courts of law? But you are there fooling Ugandans that the people who assassinated Joan Kagezi, they are in diaspora. No, it's you and Kalekalekezi Kayihura who well organized the mission of assassinating Joan Kagezi. But you are there fooling the public that the two people or the two suspects who killed Joan Kagezi, they are in the diaspora. No, if they are there, please get the file, give the file to the international police. They will bring those two people, but they are not there. It's you and Kalekalekezi Kayihura who organized the assassination of late Joan Kagezi. As simple as eating a piece of cake. You understand? Okitegedde bulungi. Leka kwebuzaabuza ng'afuka anaaba. Ekyo nkimaze kati tugende ku nsonga endala. Ensonga endala yiino. Mukulikeeyo mwenna abaali mu lonchi ya Muhoozi Kanyarugaba, abaali emmere nabasiibula dda, nenjala babuuza bwe mwali muli emmere eyo. Gwe muyita gwe balonchinga yali akukeeka eyo. Gwe balonchinga nga presidential candidate oba Muhoozi project yali akukeeka eyo bayanywa ku kintu kyonna ku mbaga eyo. Era birthday kyagenda mu bitundu bimeka bya Uganda. Bani abagibeerako kyembabooza. Kati bwe mba mwagala okutegeera who's Munyarwanda and their mission mujja kutegeera bulungi. Era njala kubuuza abakungu ba gavumenti mwenna abadde mu State House Entebbe ne bannayuganda mwenna. Banna njala babuuza. Era nzize mbagamba ne bagamba Rwanda ne Uganda oba Museveni ne Kagame ne famire yaabwe yonna tebabangako na lutalo wonna, tewabanga olutalo wakati wa Uganda ne Rwanda, terubangawo. Ekiriwo kiri nti omuntu yenna akulidde mu Kampala mulimu abasazi b'ensawo n'abasituzi b'obusawo n'ababba. Bubamanyi buli njala bawa example. Ffe tulina n'engombe egamba nti bw'olaba abayaaye beerwanyo babe bagenda kubba omuntu. Kibali mu kukola essaazi no babba Uganda naye nga beefuula mbu balwana. Ndoza mukitegedde bulungi. Mu Kampala wakati tubadde mu kutukuli mu Kampala.
nga kasula abayayi babiri basatu batandise okwekubyemu bayomba balwana manya wale bagenda okubba esente oba bagenda kumusitulako ensawo kati Yoseti bahabula tabasira mutano wakale kizizere tamuzeyizedde ensanga bisibe ne munne Paul Kagame bebo abantu abazanyidde okuva mu 1999 nga bazanyira ku mutwe mpaka olwali otobanga okulwanagana konna toba okola kyonna ekyasibya boda ebadde ensibenga bisana ng'akakodyo ninga ekiro boda nzigule ebyamaguzi biyingira njala bagamba bukyanga Rwanda eggala bagamba gala boda ebimotoka byamaguzi badde biyingira n'abanyadde bale bayingira ngira nga bafuluma secretly nga mutemba njala mawuli bagala nti boda asibawo tobanga olutalo nebyo kujja simanyi basinkanye wali Katonda basinkanye ku boda bogere no oyo nali yali comedy store nga batayikawo bateka kubalaga kifana kiriwo kati njala babuza kati omukulu bwe yazze natuka mu State House nasana ne keke naalya njala kubuza muna Uganda ki ali influential eyabadde mu meeting eyawe yekyama muna Uganda ki yabadde influential eyabadde mu meeting yekyama era bani ababaddeyo kitegeeza nti bana bazanyira ku mitwe eri game bagizanye since 1980 up to now they are still playing that game mbabulidde simple logic eriwo Mukampala bakulidde Mukampala abayayi bayinza okwerwanya kumbe bayina target omuntu go bazze okuva ku William bajja bamugwira nti alina ensimbi liberwanya sana ku mini price kwata ekigo kwata engumi kwata ogero kulanga muyeya yakugwiridde wale tibagitutte esimba gitutte nakasoba katutte kati fenga fa bageza akudde mu kibuga wola bamuyaye nga alwana manyi wale go bagenda okubba kati namwe kimbadde bakola era kyovula nti batubidde banga temutegereze bulungi nnyo gently naingira mu State House nakasero ne tebe ne basala keke ne banywa omwenge ne banywa n'okunywa emboozi ne kiggwa n'alinya n'addayo mwe muli awo musimba ine ntale zaawo I know tunafaana nga Kagame ne Museveni mujja kutegeera kati ekituufu kiri luddawa ekituufu kiri bwekiti bulijjo tubagamba nti waliwo abanyonyi bagenda kuwa beggwanga Uganda nga mulaba ne mugaana okutegeera essawa zino Museveni yakutte eggwanga lya Congo ne munne Kagame ne baliteeka mu East African Community ekiri bateekesa mu kimanyi kikino already Museveni afuga Burundi Museveni ayina omukono mu Rwanda Museveni pa planning okutema mu eggwanga lya Congo bali awulemu ebitundu nga bisatu balina kekyabo Kagame ayina kyatwalako ne Museveni ana kyatwalako kati bano bamala okuyingiza East Africa kitegeeza bano bagenda ko balina base wasobola okukola ebintu byabwe nga Uganda bagifuula mineral resource oba a source of income nemba mbafumutudde ekitajja kuba kyangu kubanga the fact is Omunyarwanda butakwate mundu omujana tagenda tuvaako tagenda kuva mu Uganda nkiddamu omunyana butakwata mundu tagenda kuva mu Uganda kubanga ye omuzege gwakutta gwo omuzege gwaffe simanyi sebo simetukoze no omunyana butakwata mundu tagenda kuva mu Uganda ate Uganda bagenda gitwala bumutakizuula kati mu kimwe tangu kumanya kikino ebintu byonna biba bitutte Rwanda bamaze okimanya badidde bonna Abanyarwanda abadde Congo abali stateless nga batibalina adde ettaka babayingize Uganda nga refugee naye bana abantu ekituufu kiri bali bakolako profile wawe bagenda basetulinga bagenda bawe ettaka buli family bagikwasa ensimbi bagikwase ne mundu bino byenjogera mojja biraba nkiddamu buli family bagenda giwe ettaka bagikwasa ensimbi bagikwase ne mundu okwerinda naye gwe ettaka libajjako abantu balaga luddawa naddala mu Buganda that's the question balaga luddawa gula amatuugo gula amaasogo otegere bulungi bana abantu badda luddawa ezo kampu zemunaye bunagana simanyi luddawa bonna bali mu kuteekateeka bakolako profile nti ono yaani ye mukando ni Silivia nti ono yaani ye Mukairanga Robert ono yaani ye Mpabuka Richard bagawandike wansi babakoleko profile wawe passport bwendanga muntu bwena amataka bwesinde bawene mundu bajje bayingire oluli batandise dubaso tulinga ku bitundu ebya Buganda kino kigenda kukolebwa nga tewali muntu yena gobebuzza kubanga ye mission eriwo naye ekyenako ekiriwo bana abantu bakola ebintu bintu bamanyi naffe tutegeera bulungi nnyo njala mutagingire wano Jerusalem Sale njala mutagingire wano Janet Kembabazi njala mutagingire n'abantu bonna aballa era mbage bana Uganda temuggwamu ssuubi olw'ensonga nti ekikutte obudde kigenda buta kitya abasajja bano bombi bemulaba basajja balwadde bayi batya wetwogerera essaawa zino enteekateeka eri bweti njala mugitegere bulungi nnyo
enteekateeka eri nti Yoseri apulaninga okuleeta mutabani we okufuuka president essaawa yonna. Paulo Kagame apulaninga okukola ekintu kyekimu era nerwadde muwulira nti omwana wa Kagame ayingidde ebyobufuzi oba gwateekateeka okuleetawo kiba kitegeeza already baba sekiwalinze future yaabwe n'eminyago gye babbidde ebbanga ddene nnyo kubanga information gyefunda mu ndendaga nti ne Kagame ateekateeka kuleeta mwana we okumusikira nono eyayiika Windows ne ateekateeka kuleeta mwana we already yamulonkinze kikyo mutalaba ekyo nga kiwedde. Museveni akimanyi nti essaawa n'agenda kufa. Museveni akimanyi nti muto we Jenosali Musale agenda kufa. In fact kambategeeza Jenosali Musale tabalumya mutwe. Jenosali Musale kanda naho tabalumya mutwe. Era ettayi basobola okukera kumanya baga nti yafudde. Wali mulaba ayogera mulaba naye essaawa bayinza okuga nti yafudde. Reason being omusajja ono mulwadde nnyo. Mulwadde nnyo. Mumulaba atambula naye mulwadde. Era kyobula mutune ku face ali miserable nnyo kubanga akimanyi nkunganyize ebibugagga bingi nnyo naye ngenda birekeraani. Kambale ku face nga bwe badde tunulwa leero. Linda kombalage mujja kutegeera nti ensi si nnungi era muddemu amaanyi saagala muggwemu amaanyi kifaananyi kyange kirudda wano. Alright kifaananyi kikino. Oyo tabalumya mutwe essaawa yonna agenda kufa ngenda babulira embeera ey'obulwadde bweri. Oyo tabalumya mutwe essaawa yonna agenda kufa oyo. Kiki ekigenda omutta? Drone zange ze nasindika mu bitundu ebyenjawulo zintegeeza nti omukulu ono ekintu kyemulaba kimutudde wano wansi wano kyemulaba ng'ensawo eyo si nsawo omwami oyo akwatirawo byenda ebibye ng'omuntu bakwatira wano. Mujjukire mu lutalo omwami ono yakubwa amasasi naye teyafa naye sisitimu ye ey'obyenda munda yayisibwa bubi era omwami ono every after week ayina eddwaliro lyagendamu ne bamukolako ne bamunaaza ebyenda bino ne babaddamu ne babinaaza bulungi babitunga ne babiza munda. Kati kino wano w'omulaba bazimye omulooza nti oba ekizibu waliwo ekisawo no eyo yentabiro y'ebyenda wali system gye baasiba obulungi nnyo kyovula nti abeera n'ekintu ekiringa ebox wano bamusiba okumupreparinga nga agenda kuyiika Windows. Era omwami ono n'eddagala lyakozesa liva metalo w'amayanja balimu kuba every week kubanga tasobola kumira makerende omwami ono. Era eddagala balisota busosi ne balimuwa n'alinywa in form of liquid tasobola kulimira oba oddigaaya okubanga asobola okubanga akola ki asobola okumanaginga obulamu bwe naye ng'ono omwami kino ekintu kyemulaba wano bambi byenda bibiri ebweru babisiba busibi ne babisiba ne babirongoosa bulungi nnyo ne babizeeyo munda. So ono takyasobola kudduka wadde essasi ne bwe livuga tasobola kudduka wadde meters 3. Nkiddamu essasi ne bwe livuga tasobola kudduka wadde meters 3. Tugenze ku Janet Kembabazi. Janet Kembabazi tabalumya mutwe. Omuntu omukulu eyali alabyeko bw'otunuulira omukyalo ono talina bulamu. Sayansi atugamba nti obulamu bw'omuntu obulabira ku bigere. Naye omukyala ng'ayina engatto bwetyo ng'engatto agyefuutikamu bwefuutiisi eyo nga yefuutikamu neefuutiisi nga n'engatto ega please help me omukyala nzita oyo naye talina bulamu. Sayansi agamba nti obulamu bw'omuntu obulabira mu muntu obwe yabigere wansi. Naye bw'olaba ng'ebigere bino nga bino ebigere biri bityo maye tugana musajja muno bwakusinga ekigere togiyita njovu naye tekyali njovu bantu tebalina bulamu. Mukitegedde bulungi? Sayansi atugamba musajja muno bwakusinga ekigere togiyita njovu naye buno si bulamu. Engatto yeefuutikamu neefuutiike oyo mumaze. Tugenze ku Yoseti bahabalo tabasira mutano wa kale kizinsi yete muzeyizedde. Ebirwadde biri muono tomoone. Mukono mugulaba gufeenya. Ebigere wansi bifeenya. Era kyovule naku zinayambala n'omugenyi omukulu wawaze ayambala bi open kubanga ebigere bituuka ekisira yimutujja n'alumwa n'ayagala okukaba n'tanakyakola. Kati bano abantu basatu. Kati oli gwe basuubira okuzzaawo ate yayiika Windows mwamulabe bulungi nnyo era naye ali mu target gy'atalabangako. So kati bano abasatu the 3 core people abatufutubaddeko bambi tebalina bulamu. Tebalina bulamu. Museveni tasobola kudduka de kilomita wadde okudduka ekisaawe n'akimala ku luutu emu bwe tasobola kudduka. Ono Janet kizibu. Salimu Salemu amula mu mbaga y'okuwaayo muwala Museveni yajja n'omuggo efuulujje naze n'omuggo. Wallahi singa Katonda amuvamu n'agwa ku olunaku ebyenda byali bigenda kuyika mu Kereziya.
ebyenda byali bigenda kuyika mu kiriziya kubanga biri bweru ekyo kimulabe ekyo kyesiba mu zambu wano wazimbira obuto nedda bambi musajja wattu eno operation system eri bweru mwali mulabye ko ku Animal Planet empologoma ng'erumye oba erumye ekisolo kyonna ng'ebyenda biyika bitambulisa n'oyo mwabi system bwetu bweri so bano abantu balwadde nnyo era mujja kutegeera nti bano batumalira mu bwereere era beebuuza ebintu bye tukoledde ebbanga tubikoledde ki kati ntandisa information entuufu tugende ku kyatuleese naye before nga sinagenda ku information yeeyo ndowooza njagala nsooke nzanye voice note mugiwulire bulungi nnyo era mbategeeze nti baganda baffe abanyankole abava mu Western Uganda batandika dde okwawula munyarwanda yani ku bo era bakimanyi bulungi nnyo njala sooka kuzanya voice note eno ndyoke ngende ku mission ya Muhoozi Museveni gye yamuwandiikidde era mugenda giwulira bulungi nnyo mutegeere mission kyeriwo voice note eno mwagiwulidde ku mikutu egy'enjawulo naye njagala gibazanyira mugitegeere ndyoke ngende ku mission enteeketeeke entuufu Museveni gy'alina okukolera Muhoozi mugiwulire bulungi nnyo sebo jebareko wasizo otya sebo kakati nyono banyitaruma munyankore ejini information yanjye nkwenda kugambira abana Uganda no kuhameza okucyemerire eshaheji okucyemerire mbari Muhoozi kine rugaba ko hari abaina amagezi atakasiba na leta ibintu biye kunuyambara ngumanya ngo no birthday nitumanya nuwari muna tocharinga abana Uganda nitumanya nuwari muna repinga abana Uganda nebikorobero byona ntubimanya ebyazine na syaba na Uganda bone ntukushaba umutima murungi tambuza ka video akakagendeka muhikeho harhona atakasiba na leta ibintu biye kunuya kiruhura ngo nakuza birthday umwe ngo birthday ya Muhoozi itwe nk'abanyankore nyonka rwa munyankore ni mumanyaje munonga Muhoozi nebikorobero byatukozire nkito abanyambara abanyakiruhura abanyisinjiro nutubimanya birthday ze yepate azire kuko muri za Kampala zabo uko hari munayitira abaganda buri kikorobero cyo nticyumanya ejit birthday arumuna yekundisiriza abana Uganda kunkito aba Western nk'abanyambara abanyabushenyi tutwine bwirebwe hati Muhoozi no kuza birthday muringo ki ohereze kwita umusirikare bakweta kahonaho twamziko mu district ya Chenkwanzi bakweta umukatugu waza kwikira kijogoro mwabihangwa isirwe accident motoka yago mizi manya turubashima ebikorobero byabo byona ntubireba konkito nkaba Western tukakutamata mwakari Muhoozi turukwenda mpaho amahega wagasiye mwayigahereze kurepinga omukazi ebyona ntabantu bireba konkana abukunama mwenda ngo Museveni kuwa kubiro ina magezi otakakwata ekicyana ekitine magezi unokireta abo president yaratkorire cyamana munonga oyireho kwita abantu okubatocharinga okurepinga nobo bukundo bw'abatemuwe nakihura obubatiriho bw'ebijambe byatemera abantu mu Masaka nice yaratkorire cyamani ekirunje kirakundi sogo umwana wawe ntikushaba umutima murungi otakwata kasasiro ngo nogituretera yes numuza kubiteka musente mukore buri kimwe konka nito tukumanye kiri ya mitoma yitu nito turukucumanya Muhoozi shi abayemerire bakarete ngo ha ekamara masyo gitu ekamarente zitu Muhoozi tumukunde muringo ki munyanyo kuko yayemerire ubwo yashirwa hero mujungu umwaka gwe 2010 akagira tunaza kubaretera umbazi oguru kwita engoha gukajumara umatungo ganyi tumuramuzibire ebi byona ntubimanye mwene tukushabe kintu cyumu otasiba no turetera Muhoozi na bi birthday be yabire koko za Kampala ahamanyiriro kwita baganda nabana bito ababire na itabagire Somalia za heru ariko batega ambush akabita nabiyisiro mu covid byora ntubimanye list yabo tujini nibikorwa Muhoozi tarondijo mwene tukushaba umutima murungi narukundi ito abitwineho nk'abanyankore
kitwa kijine kargaho abo butemu buli omuka yawe Museveni Jeneti no mutemu Museveni no mutemu Muhozi no mutemu Kibura no mutemu Salim Sare no mutemu arumuna itente zitu chinkwanze nazibinga mu mataka nasimba payana nabihango abajungu bakaripanze ebi byona ntubimanya hato butemu bw'ekikecho nguno territory ogumutabano wawe orukunywa maro wakarara nanywa maro wakasibo mbarango ajategeke Uganda mushuno ndakunjira abanzare bishenka zo gwataho mwamugume cyubungo yashwirwa hari yambaba ataha nanywa maro wakarara mu mpare yashikire kuremwa niba kamusugo mu makaka genda esimbo shizi za rukugwa tezikika cyanyu mwere mutasiba numuturetera muhozi abo kuba nekintu gatwene kinje munonga nkaba westana nkaba nyankore twene kinje munonga ntakasiba numuturetera muhozi ngo mutuza kuza che birthday party che yekunuya tuturukumwenda mbwenu niche chakwitoro eje kigucyensimbo ngo muhozi areka sto munyankolo mulira gamba mbwenu mumanti apangulukuse. All right, good enough nano mwabe gwenda bye konjana mu exposing just 1 minute ndukengere ko information. Oyo guy musajja muganda ne yeyita mpamire kuoli kuno ku video nkulabi wale buli jonku uli ojo no yita kuno nayogere bigo bingi nnyo gwo mukwano gwoli munno abakola comedy store oli otunyo mix nga muli kufera bana Uganda oli musajja muganda akumanyi erinnya le waita ticha mpamire siriyo original katika ntegeeze gwanga ticha mpamire si gwe the original ticha mpamire mumanyi yali nanyini Alliance Model Senior Secondary School. Alliance Model Senior Secondary School yali ku Lubaga Road ewali essomero ly'omukyala gwe bayita NAKACWA Nursery School. Oyo mpamire original musomesa naye ku Standard High wali zana ye nanyini linyeyo musajja munyankole musajja mwero mundalika ye nanyini erinnya lye mpamire but not you because is your co-workmate, that's why you acquired that name. Gwesegoja. The original owner of that name is called Mpamire. Yenanyini Alliance Model ku Lubaga Road. Oyo Mpamire original ye yasomesa ne Queen Mother wa abakonjo. Oba nabachala wa abakonjo. Mbamanyi bulungi nnyo. So bobo kuli government ya Museveni gikolere, but stop fooling around with the people. Seguja eyeyita Mpamire, you are not Mpamire. The original Mpamire is the former owner of Alliance Model Secondary School, Lubaga Road, the former NAKACWA Nursery School. Yenanyiri nyeri. Lwakuba musomesa naye kuzana ku Standard High zana musomesa naye kwetu meri nyeyo. I know Mpamire physically, personally, mumanyi. Sagalo demo kubuzabuza gwe Seguja. Oli musajja muganda akolera abanyarwanda okusanya eggwanga Uganda nga wiyita nti oli munyankole. You are not. Mpamire is a real munyankole, brown in color with 5 feet. Mumanyi bulungi nnyo obuwanvu bwe. So toddamu kumanyira abantu wano ku social media nkumanyi bulungi nnyo. Nali nakwesonyiwa n'ebintu bye byekomere mukuli by'ekisiru. Oli mukozi wa state era tukumanyi bulungi nnyo. Mugobya bana mu comedy kubanga mwagala kutwala empire ya comedy mu gitwale. Njolo ko basabasajja bakulu abakadonka mabavudde kwatagano lwaliro ku mati mukozi group okuddamu okureforminga mudde mu performing okuyamba eggwanga Uganda. Nabagambye bwe ndabazanya comedy mudde mu kole kintu kimu abasajja bakadonka mu kibakoze. You can make it at your own. Musobola okubera ba boss bamwe. Mpamire nkutegedde era nkubuulidde information entuufu. Sigwe Mpamire. Mpamire is a former headmaster of Alliance Model Senior Secondary School ku Lubaga Road. Former NAKACWA Nursery School. Nze ndi mwana wa City Boy na kulia ku Lubaga Road banzadde mu Serwanga. Alliance yali mu Yohana Maria Muzeyi. Oyali. Economically ndoza nagwamu nafuka ticha kati asomesa kuzana jo somesa kwa kwetu Mpamire, but you are not Mpamire, you are Seguja. Full stop, don't fool Ugandans. Kena batandika ko mu abakomedi kwa mwe namba manyi. Awo sigenda kulwayo nyenze mass. Kati mazo ku exposing akitegere nti nkumanyi bulungi nnyo Seguja. Toza nti sikumanyi. Mwizo kwa tumanyi bulungi nnyo. Sigwe Mpamire. You just acquired a name from your friend, your teaching staff member called Mpamire. The former headmaster of Alliance Model ku Lubaga Road yasomesa ne Queen Mother oba yasomesa Queen wa
yasomesa Queen wa oba mukyala wa Omumbere Wesley Charles Mumbere yamusomesa ku Rubaga Road. Ndozo tegeneti kumanyi. Jangu mpola mwe namba manyi nze ndi step boy mwe namba manyi. Segujo kitegedde jangu mpola mwe namba manyi. Kati ntandise ne video lwaliro matugende maaso. Okukyala kwa Kagame mwaka tegedde biche bibaddemu era mbitegedde bulungi nnyo bagambe ekibalwanya mu kitegedde bulungi nnyo n'ekimu ku diiru eyazze okwogerwako ye diiru eyaba refugee abagenda okubanga bayibwe Rwanda bamalize nga bali mu Uganda emwagitegeddeko bulungi nnyo awusagala barisa kati ngenze ku plani ya Muhoozi project. Museveni amaze kitegera bulungi nnyo nti system zonna zigezezzaako okuleeta ekiwowongole naye system ziganye kyalina okukola kyekirwa kino ngenda kyogera naye ate kiyinza okuba oba okijjawo. Museveni agezezzaako okuleeta omwana ono nga amuyisa mu parliament kyagaana naye agala okukyusa political system ogizza mu parliamentary neegaana kubanga ba experts bamugambye waluzinga 75% Robert Kyagulanyi Ssentamu. You can't dare come and stand again bajja kukuba point blank ate n'ensi kati ekutamiddwa. Museveni njala kugamba ekigambo kino wuddiza bulungi nnyo. The truth is bannayuganda tulinga omukyala ali mu bufumbo. Omukyala ali mu bufumbo osobola okwenda n'amanya nti wayenze but omukazi yatuuzibwa n'abuulirirwa tagenda kukwakiramu. Kino nziriza nkigamba akusiirikirira ng'okimanyi yakutte ready handed n'otuuke wakana kukulisa n'akuggyako n'akaveera n'akuwa caayi n'akuwa emmere n'akuterera amazzi mu kisenge n'onaaba ne muyingira n'obuliri nga takunyeze n'ekiwojjolo n'akikuwa n'okera ku makya n'ogenda bodda ku muloga n'omukazi ono yantegedde nayenze naye tata kiyaŋŋambye kati ngenda kukola nti atandika okubuuza ku bakyalibo n'okubawo n'enkya n'akola kyekimu nga takunyeze be bannayuganda. Bannayuganda bonna politely they are watching you in each and every aspect bakulaba. Not because they are fools. No, they are not fools. They are watching you. But time is going to come. Very soon the corner. When that bagenda kuleka musibeje nda muntu atambula mu family n'abantu bonna bali mu Uganda bafutu baddeko. Nkikudda mu 7. Bannayuganda balinga omukazi omufumbe yabuulirirwa nti omuntu lugunya n'oyenda n'akusanga naga kulikayo mwami n'ovayo n'akukwatirako n'ensawo ne mutuuka mu nnyumba n'akuwa caayi n'akuwa emmere n'akuteerako n'amazzi n'ogenda ne mu nju ekyeguno nekituuka n'akikuwa n'akuwa n'ekiwojjolo n'owujja ne ku makya n'akusuukusa n'okunanywa ne caayi n'ogenda gwe ali eri gwe atandika okugamba nti ate bannaye omukazi tanzite kati naye bw'oli mutuuza meeting after meeting mupulaningira bannayuganda why do you have to organize such meetings? If you have power belongs to people and people they voted Robert Kyagulanyi Ssentamu, not you. That's why timutandise okukola buli kimu ekigenda maaso nga mutya violence mu bufumbo n'ebyobufuzi mweri tujja kutokyalinga. You are going to spend billions of money naye ojja kumaliriza nga ogenze very soon. Kati watudde n'okola draft ya ku muwulirize bulungi bamugambye ba experts ne bw'onookyusa political system n'ogijja ku presidential n'ogijja mu parliament ne mugenda neck to neck Robert Kyagulanyi Ssentamu to campaign for your MPs. Kyagulanyi agenda kukuba babaka 5 flat. According to the current status and the constitution in Uganda, ne mbala mu kikyusa nkigenze mu parliament ne mugenda ati ba party president bagenze kunoonyeza ba MP babulu. Kyagulanyi agenda kukuba babaka 5 kubanga omaze okukola research ne ba MP bennyini abali mu parliament tebaagala Muhoozi. Ekyo kimanyi amagye gennyini tegaagala Muhoozi okimanyi n'abantu bennyini mu state house abasinga obungi tebaagala Muhoozi nakyo kimanyi international committee teyagala Muhoozi naawe okyekimanyi bulungi nnyo. Kati kyogenda okukola wamuplaningidde ku dita gyogenda okukola between May and June gye ngenda okwasa ne program. Muwulirize bulungi nnyo Museveni plan gye wagidde mutabani we gye bagenda okukola. Era nga wetwogerere saazi nebintu bino ebikola Museveni si abikola. Muhoozi Kanyirupama ne bandi babikola naye ate balina resistance mu state house. Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga Kiwulenge kitaawe yamuplaningidde okuba nti essaawa yonna ayinza okweddiza obuyinza ng'ayise mu kuwamba kye tuyita kudita. Ekintu kino kitaawe yakibaze bulungi n'abamu ku bajjeno bebeesiga bebeesiga be balowooza nti bakyali nabo era nga bagenda kikola okuyita mu kuwamba era nga n'amagye ge bagenda okukozesa okuwamba ge magye ge bayita aga SFC. Era ensonga lwaki mulaba nti
buli kitundu kyonna bakitaddemu amagye aga SFC nene birabira nti amagye ga UPDF gakyaliyo wano nga sinagenda ku kintu kyonna nzijukiddeyo akantu kamu nabagamba buli lwokolera omusajja omubbi naawe ofuuka mubbi ate ebigwawo ogenda nabyo wetwogerera essaawa zino minisita wa state owa Karamoja omukyala Agnes Nandutu kigambibwa nti yabadde mu maka ge n'aseera n'awaga mu kinaabiro era muli agasinga gawandiika kigambo nti yafunye blood clot fe mu lulimi lwaffe kye tuyita blood clot olujamayiga bakiyita bombo clot buli government official yenna agenda okufa ojja kufa kye tuyita blood clot nzija kiyita bombo clot kati mukyala Agnes Nandutu bwe twali mu kuziika nga tuziika taata omugenzi Nambesha Robert Kyagulanyi yakugamba nti gwe oli news oba oli journalist oli MP ate ng'oli state minister for Karamoja abakaramoja bali mu kuttibwa on daily basis in large numbers ebyogagga byabibba bitutte Museveni ageza kubuzaabuza abantu Turkana balwane bakeramoja nowhere nabagamba previously yogerako n'abamu ku state governors abatwala Turkana region nebagamba we are less concerned about the situation which is taking place in Karamoja. Our borders are safe, no one has crossed from Turkana to Karamoja. Let Uganda deal with their own problems. So it's not all about it's not all about that it's about Turkana. No, it's Museveni himself and his son and his entire family. Kubanga waliyo mineral resources ezimanyikidwa obungi. Kati Nandutu Museveni akimanyi bulungi oli journalist by professional. 2 oli MOP. 3 ekitegeeza nti bakimanyi nti olina information nyingi. Walabiddwako mu ka video ogaba abantu be Karamoja nti let them hand over the guns to the government and they shouldn't go back to Kenya to ask for guns to protect their wealth. Boto bwagambye kati Anet Nandutu kyotamu Agnes Nandutu kyotamanyi kiri bwe kiti nti eyo Karamoja ejjuddemu bibogaga nti nga bisimidwa bitwala ku world market Uganda within 10 years ebefuuse Dubai tukimanyi ekirala Museveni akimali government yegenda kuvaako wakoze okunoonyereza kungi nnyo nga ne bamafiya mu government mwe bali abaagala okujjawo bobo Kusembede eno ngenda kuga ekigambo kimu line like an envelope sirikira gy'otudde kubanga mission yo yakujjawo era bono bovuddeyo ojja kubanga osimbyeyo kitooke ne tukusabira oveyo osobole okutegeera abantu bokola nabo kati eno message njagala egende buli government official no muntu yena politician waliwo eddwaliro bayita Panorama Medical Services n'eddwaliro li Karamoja bobanga bali bakututteko mu Panorama Medical Service e Karamoja nga nyiriyo Dr. Emmanuel Sekasanvu oyo ono mwami oyo ye Dr. Emmanuel Sekasanvu oyo bwebaba bali kututteko mu Panorama Medical Service e Karamoja ono mwami surgeon mulongoosa era akola emirimu mingi ne services nyingi bwebaba bali bakututteyo muganda wange ndowooza eyiyo jjo basime kubanga wuuyo mujjukira nga ngamba Stella Nyanzi nti waggwadde baakuwa obutwa ono y'omu ku basajja baakolako Dr. Stella Nyanzi yuyo mu kifaananyi nga ne Stella Nyanzi ono state agent akozesebwa okumalawo targeti za Museveni ono yali alina kiniki gy'akola nayo ennakasera eyo ne wa mission y'okukola ebintu bino ye oli mukwano geraganze bino sijja bisobola kati ono n'agenda solo bw'agenda solo n'akola kliniki ye ne lifuuka eddwaliro kati ye buli muntu yena state gweyagala gwefudde target olufuna ekizibu bamuleeta wano ng'ono amukolako ne bakuleeta nga afunye accident ono akumaliriza tosobola kusukka waawo kubanga yakola na biki ebisigadde okubanga amaliriza ensonga zino so kati kubanga oli politician oli government staff ng'okola mu government naye ng'okimanyi oli target nofuna ekizibu kyonna ne bakutwala mu Panorama Medical Services ekuliyo Dr. Emmanuel Kasanvu eyakwawula ebesiridde munnange gweyo mane amye omusajja ono yeeyita Kasanvu era erinnya wulikanga egganda naye omusajja ono siroza ndi musajja muganda
Serozante musajja muganda okusinzira ku information gye nfunye Serozante muganda so buli muntu yenna gwe bali batuzika mu ddwaliro eyo naawe nantu tusimeje bakututte kubanga tebogedde bagenda ofuna medical attention ne tebogedde wajoli naye nina ekirozo kinga nti bakututte mu Panama medical services eno naye oyinza obutavaayo oyinza obutavaayo no bubanga in case bobo gyogenze mukama akusaasire kati ngenze maaso wali wenkomye kankomewo ku kudita gye bategekedde Muhoozi Kanyuka Lugaba empandiko obulungi Museveni akimanyi ntakyasobola kuwangula kalulu attachment emyaka gimweddeko ayagala kudduka ensaaji nyuke bagikwase Museveni bagikwase mutabani we ne mu ngeri ey'ekimpatira kubanga bamugambye tugenda mu kalulu nga tukyusiza political system Kyagulanyi agenda kukuba bulungi flat eyinza nofuna abaka 5 nga bonna bajjudde against you asane kuba kimanyi nti emission gyoleta mu endale musolo kisa ne bwe kinatuka nga kigenze mu bulinzi bw'abantu kulonda mutabani otalina wasobola kuyita ekyo nakyo nakitegeera kati omwami agenda kukozesa amagye ga SFC bamaze okuplacinga buli kitundu kyonna okuba nti bagenda kuwamba era okuwamba kugenda kusibuka ntebe gye bagenda otandika in case kibaddewo according to the written plan which was written by himself and some generals who believe in his system. So here's the plan of the coup d'etat which will put Muhoozi in power. Ekisokera ddala bwabanga amaze okuwamba bw'ati agenda kusooka kususpendinga parliament with immediate effect. Parliament egenda kubeera suspended with immediate effect. Judicial system egenda kubeera suspended with immediate effect. The constitution of Uganda is going to be suspended with immediate effect. The state of emergency is going to be implemented countrywide. The rule of law is going to be abolished, and they are going to call Uganda a police state whereby there is no any law or any courts of law which is going to be functioning. It's all about military rule in Uganda. Ebigenda sokokola nebigenda okuddako mbulira. Omuntu bwakugamba nti parliament egenda kubeera suspended kitegeeza nti Muhoozi bw'amala okuwamba parliament ya Uganda omutudde abaka 5 plus bonna bagenda bafumula nga nabo gisimufungize. Naye nabagamba nti gye mujja kana mugenda kulenga batandise okubibira nga tebannafuna nsimbi kubanga ensimbi teziriyo. Teriyo sasula bantu bano. Era ne wajisa spinninga abakatinze costs kyetuto katinga cost kwe kusala ku miwendo gw'ebintu badde ogenda okukozesa nga kansala budget eno abadde agenda okukozesa omutwalo kankozesa 2,780. Bwagoba judicial system kiba kitegeeza teri mulabu mwezi wadde omusango na mu court genda kubeera nga court tekizi kyakola. Bwa suspending a constitution kiba kitegeeza nti ssemateeka wa Uganda fena kwe tutambulira wadde wabituli bingi abatakyakola teri tteeka likola. Bwa implementing state of emergency kiba kitegeeza nti abagenda teekawo amateeka amakakali nga bayinza n'obagamba teri kuddamu kutambula kufuluma bwe mugenda fuluma nga mugenda gula mmere buli mwadde mu nnyumba y'eggalire ekyo mukitegedde bulungi. Muhoozi agenda kukola ki after the coup d'etat nga bawambye bye bino wano wammanga. Bajeno abakiriza mu Museveni era bajeno abakiriza mutabani we bonna bagenda kuba babatadde ku standby okuba nti bali mu kitundu kya Uganda kubanga ba protecting omudigido guno ogwokuwamba eggwanga ku biragiro bya USAID basolo mutano wa kalekezi naye nga yefudde ne bamuwambi naye nga ate bijja kubanga yali mu kudumira ekintu kino mutabani we asobola okuba nti ali mu ntebe muno. Era mu kawairo ke kamu abo bonna bajeno abatakiriza mu Museveni ne Muhoozi Kanyirupama bagenda kuba bajiba mu kavungano kakku. Ekigambo kye tuyita kudita bwe kyapeninga mu ggwanga kitwaliramu abantu bano wammanga. Ekisooka bannabyabufuzi be tuyita politicians tebatera dutonda. Bannabyabusuubuzi tebatera dutonda. Abasirikale abanene mu ggwanga tebatera dutonda mu kavuyo ako ne bwe kaba ka lunaku lumu mugenda okkera ku makyabona gundi yafudde gundi bamuwambye gundi yabuze mukavungana kubanga eba sawa yavaawo mpite wonengo already bagenda okikola nga buli muntu ko bagenda okutta baba settings eddawali nga manyi waali nti kino kigenda okubira bayola buyozi buli omu nga batwala butwaza muzingako ekintu kigenda okugenda okugwa nti kiweddewo ekyosi kiyise nga baga nti gundi yafudde gundi teyalutonze. Wano nno wenkubira omulango ogusembayo ne bw'odaba bakujja osigenda kuddamu kwogera kwadde okupostinga Generali Katumba Wamala olwaleero mu mazima ge mulundi ogusembayo kwogerako wonna wooli nkusaba ofulume eggwanga Uganda nga nenda bugisimufungize
Mukuditeno ne before kuditeno waliwo mission y'okujjawo era nga bw'osukka idi wiiki eyo oba mu wiiki ey'okubiri y'omwezi ogw'okutaano ojja kuba olina Katondawo. Katumba wamala kye kino ekiseera gwe guno omulundi gwensembyeko okwogerako lwakuba nti oli mwana wa Nambi, lwakuba nti nkulumirirwa ng'omuntu abakuttako omwana wo oluli amaze okuseetinga. Kyentegeddeko nti ne security baze kuba bagikyusanga gotomanyi obanga okimanyi naye nkugamba dduka ngenda bugisimufungiza otherwise mukuditeno oba before nga tennabeerawo oyinza okubanga ogenda kubanga okola ki ng'ogenda bajjajjabo gye baakusooka ne muwala wo gye yagenda kati okutaasa obulamu bw'okusaba fuluma eggwanga n'obudde bukyakola ki bukyali. Bw'otaakikole nze sinenyezebwa buli kimu kikugambye. Last warning ne bono bofudde sigenda tekako mu rest in peace wati kikuposti kupeji yange nowhere. Reason being nti Museveni ne Muhoozi ne babbi banne bakimanyi bulungi nnyo nti gwe jeno Omuganda akyakkiririzibwamu n'abamu ku oludda oluvuganya gavumenti. Nkiddamu Museveni akimanyi nti Katumba amala gw'omu ku bajjena oba gwe jeno Omuganda akyasigaddewo alinako at least ka sympathy ok'olusuluuju eri bannayuganda n'abantu abali mu ludda oluvuganya gavumenti. Kati bw'oba n'ekintu kino ng'ate Muhoozi kanyiruga Muhoozi laaga ne bw'omusibako bumuli teri muntu asobola mwagala kubanga ne speech yagiwadde ng'emalamu ag'ekisajja bakimanyi bulungi nnyo talina gy'agenda kulaga. Kati y'ensonga lwaki baagala kujjawo nga nenna bugisimufungize. Ku eno egenda kuba ekulembeddwamu basajja ba SFC naye nga SFC teri mu mateeka mu Uganda era egenda kuba esinziira Ntebe. Bamugabye bati ku eno bwe mala okubeerawo mu myezi egisookera ddala Muhoozi mutaata we yamuseetingira yamugamba nti oyina okulisettlinga ba brothers and sister bonna betwajje mu ggwanga erya Congo Abanyarwanda okubasettlinga mu bitundu byonna bye twaseetinze biri gazetted mu Uganda. Bano ng'ogenda bbawo ensimbi ogenda bbawo emmundu n'amataka balina okubeera kubanga ye mission gye tulina okuba tutwala ettaka lya Uganda n'otutwala ettaka lya Buganda buli kimu nga kiwedde. Kyo kimaze tugenze ku kirala. Era bwe twogerera amataka gasinga obungi mu Uganda gagobeddwako abantu era nga bagatwala ba state agent abeefuula nti bo tebakwatwako. Era Abaganda basinga bagenda tekebwa mu concentration camps bwe bana bakyaliwo naye nga basinga obungi bagenda kuba basikiddwa oba basikizibiddwa Abanyarwanda mu myezi 3 gye bujja katono. Abo barefugee bonna bamula nti bava Congo nedda bano si barefugee bano Banyarwanda abateekebwa Congo mu kusooka abatwala ebitundu byali bimaze okuwambibwa gavumenti ya Museveni ne Rwanda okuba nti gye bali. Abantu bano bayina okuba protecting abawe mundu n'ebintu ebirala okubanga bakola ki batwala amataka ga Buganda. Era betwogerera ekiri eggomba kisa kinegula nti ebitundu bibambuliddeko lwakuba nti biri mu folder ndala amataka g'abantu agasinga obungi gatwaliddwa nga n'abantu abasinga obungi mu abagagga mu bitundu by'eggomba byonna batwalidda mu makomera basibiddwa nga ne famire zaabwe ziri mu dduka nga n'abantu abasinga obuntu badduka bali mu makomera olw'ensonga nti abasajja bano bimu ku bitundu bagenda osookeramu okuteekamu abasajja bano Abanyarwanda babawe n'emmundu batwale n'amayumba gaabwe na buli kimu kyonna bakitwale. Mu nkola y'emu Yoseeri mu kiwandiiko kino yagambye mutabani we kino ekya kudita nti Muhoozi alina okwongera ku bungi bw'amatulugunyizo kye tuyita torture chambers abangi kye bayitanga safe house okuva ku 1223 ezibaddewo. Mulya torture chambers zonna ziri mu Uganda ziri 1223 okwetoola eggwanga lyonna naye nga ezisinga obungi ziri mu Buganda. Wano Museveni yamugambye bw'omalamu emyezi 3 olina okwongeza torture chambers okuva ku 1223 okutuuka ku 2025. Bw'olaba tezimala osobola nozifuula torture chambers oba safe house eziwera 13,000 across the country. Era n'amugamba nti alina okuba nga akozesa ebitongole ye kennyini bye yeetandikirawo ng'ajja mu buyinza. Muno mwe muli ekitongole ekya International Security Organization kimanyi ng'ekya ISO ekitambuza abasirikale abatali mu ngoye naye nga balina emmundu balina buli kimu ekisobosa okukozesa omukutta. Muno bagenda okukozesa ekitongole kya CMI kino nga kyekikettera munda naye nga kiketta amagye ne poliisi
Bagenda okozesa ekitongole kya ISO ekya External Security Organization ekibegera ebweru. Bino byonna bigenda kusindikibwa mu okwetoola eggwanga lyonna okuba nti binoonya n'okufeffetta buli Munnayuganda yenna ali against Muhoozi project wa his presidency okuba nti bagenda mu maaso kwata buli muntu yenna omuteeka munda. Eno statement kanjidde mu Luzungu. In the coup d'etat plan which Museveni drafted for his beloved son, who's a reject all Ugandans, Muhoozi, Museveni directed his son Muhoozi that he must increase torture chambers in Uganda, we call them safe houses, from 1,223 to 2,500. If need necessary, he must increase those safe houses from 2,500 to 3,000 safe houses or torture chambers across the country. And he's going to be supported by the so-called security agencies which were created or introduced by Museveni himself when he came in Bush in 1986, that is by using CMY, ISO and ESO to be patrolling across the world to arrest and torture and kill all those people who are going to be resistant to his son's presidency. Tuza mukategedde bulungi sagala ategedde ngakuwa mu Luganda nenkakuddamu ne mu Luzungu kategere bulungi nnyo. Tocha chemba mu Uganda bate muzimanyi namba ziri 10,223 ne yamugambye bw'amala okukola ekintu kino azongereko zifuuke 2,205 bwe kiba kyetaagisa azifuulire ddala 3,000 okwetoola eggwanga lyonna. Tugenze maaso. Munyingeddako yamugambye, during the suspension of the constitution, Muhoozi will work hand in hand with the trusted friends in all kingdoms across Uganda. The likes of Buganda Kingdom, Busoga, Bunyoro, and other traditional leaders across the world, across the country. His trusted friends, remember, Museveni had already deployed a lot of spy agents in all kingdomship across the country, including Buganda, Bunyoro, Busoga, Toro, who are working hand in hand with the security organization to eliminate the so-called resistant people in his son's presidency. And as we speak right now, there are so many rumors across the country in some kingdoms like Bunyoro that His Majesty the Kabaka or the King of Bunyoro is seriously sick. The King or Omumbere of Abakonjo is also suspected to be seriously ill. The same applies to the King of Buganda, His Majesty the Kabaka of Mukunja Amooti or the second of Buganda. So his trusted friend in Buganda, those are Charles Peter Maiga, David Wasajja, Sarah Kagere, and Agnes Nabaruga, Johnny Katende, Chiwarabe Mare, etc. and others, and some individuals in different kingdomship are going to be used in those operations so that Muhoozi presidency moves on well without any resistance, because Museveni fear that some kingdomships in Uganda might become a stumbling block in his son's presidency. Nuzo mukitegedde bulungi. Awo nno nvuddewo ngenze ku kkowe eddala. Ekkowe eddala ligamba otya nti abo bonna abadde bakola mu security organizations nga Joseph bahabula obutabasira omutano wakarekezi enseera muzizidde ensanga bisibe abadde akyafuga n'okutuusa olwaleero. Abase bannayuganda abawambye ne batuuka okuba nti bannayuganda beewuunya ekiwamba abantu n'ekibatta. Amuwadde obuyinza nti abadde bakola emirimu egyo gyonna ebbanga lyonna alina okubeera ezinga ekigambo bakozesa elezi. Elezi ekigambo mu Luganda kubanga kusiimuula oba kuyoolawo. Nti kino kireme kuba nti gavumenti bw'ekyuka abawuliriza singa abawa ekibi ekize bano bali bekozesebwa nga abajulizi okuwaayo nti gundi ne gundi yatulagira nga okukola ebigambo bino. Ono alikulutinge abagenda okukola emirimu gy'okutulugunya n'okutta abantu. So here comes the question. Whoever has been kidnapping Ugandans and killing them on behalf of Museveni, now there is a mission of assassinating you in numbers. So be aware. Mukwata bannayuganda ne batulugunya. Museveni agenda beerezinga bajjawo asobola okweka obujulizi. Do you copy? Hope everyone is getting this information.
So mwenna abadde bakola bitongole byokwerinda iso semwa eso nga mukwata abantu ne batta ono aweereddwa obuyinza bw'amala okukwata obuyinza mwenna abajjewo. Tugenze mu kawaayiro akookuna. Kooti z'amateeka zonna zigenda kubeera under the military rule and going to be controlled by some generals, trusted generals and Muhoozi's friends. Era tuwagenda kubeerawo kintu kyonna kitambula mu ggwanga okuggyako nti amagye gana bagasazeewo. Ako nako mugategedde bulungi. Era mu kaseera ke kamu ng'amaze okuba nti kuba zino enteekateeka ozikola naye Katonda abeera n'enteekateeka ezize. Museveni yalagidde Muhoozi mu bikiwandiiko kino nti akole enteekateeka nti singa ekintu kiba kitambudde bulungi bagenda kussaawo etteeka kye tuyita mandatory of forcing parents to give out or to give their kids to the state so that all these kids are being taken for military training forcefully. Kitegeeza nti mu system eno Muhoozi agenda kosa system ya North Korea okuba nti buli muzadde yenna buli mwana awezezza emyaka 16 okudda waggulu agenda kuba oba wabulowoola agenda kuba nga atwalibwa mu kutendekebwa kwakiwaze okw'amagye wakati w'emyezi 6 ku mwaka naye nga kana akakodyo tekali mu kubatendeka kokka mu training eno gye munaabo gye bana batutta abaana bammwe bagenda kuttirayo nga battira ebiyenje kubanga mu training omuntu bw'afiirayo tobuuza bingi baga nti yabadde unfit oba yafunyemu obuzibuzibu. So mu kkowe erimu abaana bonna basinga obungi ba indigenous Ugandans abazaalibwa bazadde bannayuganda training eno tebajja gimala kabasinga obungi bajja kuttibwa era baziikibweyo. Kano kekodyo kuba bagenda okukendeeza ku nnamba y'abaana bannansi bannakabala. Mu kkowe erimu era Museveni mu kiwandiiko kino ekyakuddita kye bapulaninga yamugambye nti gazetted areas which are rich in minerals or in natural minerals yamugambye nti are making sure nti zitakingibwa over by security agencies era n'abantu bonna bali ku mataka gano bagibweko by force nga tewali gwe basasudde yenna akaala yeemulugunya ajja kuba nga yeekulidde akabazzi ku ggulu. Bano bonna bagenda kukwata batwalibwe mu concentration camps abaana bawalidde bo kigenda batuukako ekituuse ku Bakalamojja era ng'ebitundu bino wammanga mwe musuubira okuba nga mugenda okuva ensasagge ey'ebyobugagga eby'omu ttaka. Muno mwe muli ekitundu ekya Kalamojja kino kyenjogera kigenda mu maaso Kalamojja. Mwe muli ekitundu eky'Ekasanda ekyo naye Kasanda bali mu kuba abantu ku mataka. Mwe muli ekitundu eky'Ekayunga eyo Kalangwa kyakola abantu b'e Kayunga. Mwe muli ekitundu ky'Ekasese omusinga kye bamukola mwakiraba. Mwe muli abantu b'Ebundibujo ekiri Ebundibujo ekibuuza baliyo. Tugenze Apache ekiriyo naye mu kiwulire ekiriyo. Hoyima ekiriyo ekifumba mutuku kubanga bannanyini mafuta bagakonga lusu nga awunyiriza neighbor wabafumbye emmere abatadde mu Rayiko. Tugenze ekyegeegwa ena abatole bajja babulya kyekiriyo wepo n'ekitugumu tusembyayo Nakasongola. Wetwogerera Nakasongola amataka n'amataka agali ku miles ezaali eza Buganda gonna gajjiddwako Banyarwanda nga ne bajjeno abasinga obungi abali mu ggwanga eryalwana nga bava mu Uganda buli omu alinako miles ezisukka 5 nga ne bano bakize beesigye bamuntu bonna balinako amataka. Kitegeeza yiri Nakasongola baamutwala dda tekukyali abanja wadde agenda okuteekayo olunwe lw'engalo mbw'asongayo nti wakyaliwo wayina okwekoluba. Mukowe eddala mu kiwandiiko kino yamugambye nti omwami ono mutabani wamala okuteekawo ekintu kino alina okuteekawo kye tuyita death sentence nga mu regimu ye nga kikolerawo. Kino ekya death sentence bategetinga nnyo bannabyabufuzi naddala abaana aba National Unity Platform abali mu makomera nti kooti bwe zinaate zikola Muhoozi agenda kuyisa dikuli ey'okuba nti bataddewo kooti gye bayita kangalu nga buli munnabyabufuzi yenna ali mu kkomera agenda kuba nga asalibwa omusango gw'okufa. Era nga kino kigenda kukolebwawo ajja kusayininga dikuli eno ba death sentence eri bonna bannabyabufuzi abali makomera abagenda okuttibwa. Kino kijja kwerabirwako bulungi nnyo era mujjukira omwana ono eyagamba omulamuzi Guti nti mukulu mutusibye olw'ebibufuzi olw'okuba twagala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omwana ono naku lwajjo oba nnaku nga 2 bamukomye mu kooti era alina atalekawo okwemulugunyako kwekumu nayagala okuva mu kaguli alumbe omulamuzi Guti amubuulire ebigambo bino maaso ku maaso nga tali mitayimbwa. Kino kyanyiziza Guti n'abasirikale be n'alagira omwana ono bagende basooka bamukuba emiggo egisigala bagikuba ettaka. Tetuli nnyo sure nti omwana ono gyali mulamu naye nga bw'aba gyali mulamu musajja wattu ayinza okuba nga omukka assamuse wabula simanyi oba gyali bw'anaaba gyali
okuwona yinzo simba y'ekitooke kati bwe tubanga tukyali muri jimu eno enfubu eti nga tena amateeka tegakola ng'ono agenda kuyisa death sentence mu kintu ekitali bbanga ttene nnyo kitegeeza nti abaana bano bebamu ku bagenda okutta n'abala bangi nnyo abagenda okuba battibwa kubanga ejja kuba teri kooti yonna ekola nga tuli mu police state nga buli muntu yenna asobola okukyajingibwa nattibwa mujjukire ono Muvubuka Muhoozi Kanyirupama amujjukire obulungi nti ye mukutta talina yamukwatira ki nsawo okutta kiso kizibu kye olw'okuba nti guno omuzeeyi yagusikira okuva ku kitaawe olw'okuba nti bo mukutta tebalinayo muntu n'omu abakwatira nsawo tugenze maaso kati gwe musajja mukulu waliwo njagala ogulira amaaso era wetegereze oli musajja muganda oli musoga oli munyoro oli muchapadola oli mukaramojja oli muteeso oli mukukusabin oli munyoro oli munyankore origino wano wali okulya no komeso wani kansubenti bino biri muri kimu yakyegese amaaso n'akira bulungi nnyo buli jomba gamba nenga temuwulira kambali n'okunywa ku mazzi ngabe ndabagambye nti Museveni ne babbi banne Abanyarwanda balina akakodyo kamu befuula abalwana naye nga balina ekigendererwa nakana akakodyo bakateka mu media bakatadde n'ebyobufuzi bya Uganda woolabira munnabyabufuzi eyeefula nti yali awagira gavumenti ng'alwana bali mu gavumenti ago tegaba mawulire kuba kwata kyetuyita diversion n'okubabuzaabuza Museveni yakitegedde nti alina okubeera n'abasajja basobola okwogera ekiwulenge kye kyekiseera gye y'amajege bagazze mulayini wawuliranga omukulu yeyita omukunavu ng'agamba simanyi walutoto mbwa ya pusi simanyani we mukwatako mutemako omuto biki n'abala bangi wano tulabe musajja Frank Gashumba mutaginge wano saagala muntu n'omu addamu kuga nti Gashumba opposition simanyi wagira FDC Gashumba musajja munyarwanda refugee eyazalibwa mu Uganda atayagala ngako nkyukakyuka kubanga agifunamu bano bonna sibe batamalani bonna babadde bazanya muzanyo gwa byabufuzi nga temugumanyi waliwo ekintu kimusajja ekyazanyidde ebbanga ddene omuntu gwakosezako mu gavumenti n'amuzza ebbali n'abalowoozesa nti ali nammwe kumbe guno guba muzannyo era omuntu oyo asobola okwogera ebigambo bingi nnyo yajja n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu simanyi akulya bamafiya n'omuganda leeta bamafiya n'ataboogera kati essaawa zino bamafiya ekifaananyi mwakire bulungi nnyo nga alina bamafiya bennyini kakibalage wano bulungi nnyo nga alina bamafiya bennyini babadde atugamba kitegeeza nti guno omuzannyo gubadde munene nnyo yensonga lwaki balumbalumbuye ku makya n'olweggulo nga mulowooza nti byakusaaga si byakusaaga omuzannyo gwabwe nagumanya era mbadde ngukuba kifaananyi kyange kiri ludda wano yanguwa kifaananyi kyange kiri oba tekiri wano naye mwakirabye kamala okulaba nakifunya kifaananyi kyange kikino mukira ekifaananyi kino kikyo bonna buli ayitibwa Omunyarwanda asobola okwogerera Muhoozi Kanyirupama yazzeeyo ku jjute mujjukira n'abagamba nti ababadde ku mukolo gwa Muhoozi ogw'okumulonkinga agabadde kumulonkinga Oval ebitundu 9 ku buli 100 n'abadde Banyarwanda bonna abadde mu State House Entebbe nga kagamaze 75% bonna abadde Banyarwanda bonna era kyovola bantu bana abazze nga ba ex officials ba officials abazze kuva bitongole binjawulo bonna basinga obungi bayina ebakomye naye nga wabadde ku functionary special eyabadde munda kitegeeza nti gwe atali Munyarwanda mukakosi kali olina woosigala Abanyarwanda bayingira kati saagala bakulimbe Muhoozi yafunya machinery abagenda okuba ku media Muhoozi baziza amagye gonna era bano bamwenda bani bonna bazzeeyo bulungi nnyo okuprotecting omwana tabale mirundi yazzeeyo yensongola nti ono musajja Frank Gashumba avuddeyo ng'ayogera ebitakwatagana ku media n'alumba Kyagulanyi n'alumba kimu. We are not surprised, Frank Gashumba, because for me I've been knowing you all along. You're a state agent. That's why you move around with security operatives abakukuma chichi abakuma, if I may ask. We are here to preach the message of change because all Ugandans will have same equal shares in our country. And when we are fighting too for your daughter. Nemwala tuba tumulwanirira. Kyagulanyi si alagira muwala ogenda okwetunda. Wawudi waidi. No.
Kyagulanyi kyakola kulwana Museveni n'obukunde obuve mu Uganda tweyambise mineral resources ne human resources gye tulina okuzzaawo eggwanga lyomuntu asobola okufuna mu ggwanga lye. Kyagulanyi si yakugamba otandika okufera abantu. Kyagulanyi si yagana ofuna ennyumba mu Kampala. Musajja gwoweeraga n'otoka n'okulaga amasuka ag'ameeru nga tulagangako nnyumba yo. Kubanga okimanyi anytime ogenda kuvaako obadde nga weekweka. Oli state agent ogikolera ennaku zino olina abasirikale olina aba SFC babiri n'abapoliisi babiri b'otambula nabo. Era ng'okolera state tukimanyi bulungi nnyo. Kati bw'ova otandika okwasama busimanyi bw'olaba opposition bakolera Museveni beebuzaabuza busime muwoza ali all agent. Please omuntu bw'akuinvitinga ku party toyina kuvayo publicly reason as to why you went there. No, you are free to go or not to go. But bw'ova otandika okubloginga tukuyamba ffe tuyamba buyambi kuzzaawo pride y'ensi n'abantu bafune emirimu. Njala Kyagulanyi si asindika mwala okwetunda mwala we yeetunda kubanga embeera mbi mu Uganda. Hope you copy this message. Mwala we yeetunda natuka n'okwetunda ku mbwa nawe n'akwetundako not because nti ayagala because tasobola kufuna ssente walina zifuna. Ogezezzaako nnyo okutunda akayenjeko ne kaganyi kubanga n'okubongo tekalina kalinga ggwe. Bagamba nti embwa ezaala mbwa ne bw'ogisanga ekamoja. The same behavior you have, the same behavior as omwana azalina. Walema omuku kubanga nawe toyina morals zisobola kukuuma mwana. Bw'obanga oli malaya mu byobufuzi nawe oli smart wire. Kitegeeza n'omwana agenda kubeera smart wire. Yensonga lwaki omwana wo ali anirule. Okitegeera? Ali pilona kubanga ayagala ku survivinga tewali ssente. Wayagala mufule public figure, simanyi TV personality. Talina kyasobola kubanga mu Uganda okimanyi TV sasula emitwalo 3 kwana. Demand ze ziri mu millions zatasobola kufuna. Kati njala kubuuza Shiraga Sumba kali yasula senior 6 tebasobola muwa wala DC. Tebasobola muwa secretary mu office yona mu government. Why? Njala kubuuza butambule mirundi. Ogamba tu wasoma ero ina office. Wachi toli ana DC. Wachi toli ambassador oba toli secretary ku embassy na monsiona. Wachi. Shiraga Sumba sula senior 6 tebasobola muwa wala DC. Tebasobola muwa basekute ku embassy yona. Kubanga mmwe basajja n'abakazi abanyalo mulooza ati buli mu mugendo mutegeerera. Lekera kusirwa leko Kyagulanyi sentamu kola ebintu ebikugasa bera mu bintu ebyokola ebyekisiru kubanga gwadde office yono gati sisimuka. It was an hidden message to the world or to Ugandans that you introduced sisimuka to Ugandans nemu nkola eyekifere you had hidden agendas to the extent office oji wagikozesanga okukwatira mu abantu barepinga abana bobola. Nakugamba nja kujja information y'abaana bajja kujja bateka information ku meza nga bwe bakozeseza mu office zo ezo za sisimuka Uganda. Oba kyoyagala gwe mutabani wa Antonio weewumuzeeko. Tumanye emizeeja mmwe nga mu Abanyarwanda bajja okuwamba kubanga eri Abanyarwanda balungi ne mu Abanyarwanda batasirikako ne mwekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo. Ko kasajja nekekaza ku macha nekekaza olw'eggulu kekayogera kino kekayogera kiri gwoyamba neekwe. Notatuzaako wansi katuuliroko ogenda buli omu mubambira oyogera eno busimanyi oyogera nnyo. Ffenna tuwogera Baganda bwe tubamanyi. Naye gwe walema ojja ozungu olinga nswera enoonye byebiri ku kkubo mukwekaza tolina yakwatira nkusawo. Gwali osuubira nti omwana wo osobola omwebakako n'omufundisa olubuto n'addamu okutegeera amagezi. Nkubuuza Gashumba bwebaka ku muwala wali osuubira muwala agenda kuddamu amagezi yalina kulunduganga mbwa yebake ku bulumbu kubanga government nfu kye tukugamba. We are fighting to remove this government in Uganda so that each and every Ugandan get or any Ugandan gain in all resources in Uganda. Okitegera fe kiruba tulwanirirako ne bonna lubalula kiruba sentamu Kyagulanyi talina kyagenda kukolera ku bizibu byo. Kisentamu okugaggawala nga muto si kizibu kyo si yagaana okukola. Amaze almost 4 years takola izide yatakusabangako. Nego osiba mu State House osiba mu ISO osiba ofera. What's the problem? What's your problem? Kyagulanyi si kizibu kya Uganda. No kizibu kya Uganda. FDC baddewe koledde kiwafuna mulimu FDC. FDC yabada muwala yafuna mulimu yafuna bwala DC. DT badde wafuna yo mulimu. So kaibuza what happened to you? If you are forging and you are just mingling around pretending that you know but you don't know. You don't know who you are. You don't know yourself the way mani.
Stop fooling Ugandans. If you don't know exactly the meaning of politics or politics in Uganda, that means get off the podium, keep quiet, stay where you are. Sigala mufere vombi musoja bisora. Chetulwana ko tuwanene muwala ne family yo. So negoloza mu chagula sichizibu cha Uganda, no sichizibu cha Uganda yegwe. Eyaf afukana abambogonna mazinenga tesimazi. Emizeja mwe joko bakakubana bamwe, okoba kakuba bakazi babaganda bamwe, mukubate muziza. Mu Uganda muzizo. Muzizo. Omwana kizibu kimuliko gwa kimuletera kubanga n'omwana yasooka guwazala mukazi wamuzala mahusigalo kitawo gwe yaleeta era ne wahusigalo wamulepinga omwana gwe wasooka okuzaala waza tukimanyi nakugamba ngenda mpola nja kwabya essimu yange mwenna abawala Gashumba be yakabasanya mu ofisi ye kweri kuno atagirina bagikuwe tujja kwabya Kyagulanyi kizibu kya Uganda Museveni kizibu ky'abajja Uganda Banyarwanda mwe kekazanga akanye ku kubo omusajja omukulu Tewemanyi, you don't know yourself. Since you started calling people around the world, how much money have you got on your account? You failed even to get a house in Kampala. You are renting. Even the landlord owns a lot of money from you, but you don't pay. You're just bossing around. Uganda, a motivational speaker. If you can't motivate your daughter, who's going to motivate her? If you can't motivate your daughter, who's going to motivate your daughter? Now when you wetaga motivation in Kubuli Gasumba wetaga motivation. Before you motivate others, you need to be motivated. Omanito mwabafere mwajige kintu kimu gula perfume bera n'ennyumba ennungi funa akamotoka yambala masuuti funa office teeka mu kyoyagala ogisetting obeera olindirira abuli ajja ngosalako bote simu otadeko bugalubindi ngabo kireva katu ngutaso ndalo English course notaka bugalubindi no siba ne coat kumbe bafere berere notula bote. That's what you can manage, but nothing else. Kimu inokole chokati wali kidala gula perfume sura mu nyumba ennungi funa akamotoka yambala masuti teka bugalubindi tambula ku mikutu mawulire kuyite otandika okubuzaabuza abantu. Kyagulanyi si kyekikulu si kyekizibu kya Uganda. Kyagulanyi alwanirira gwe. Kyagulanyi alwanirira niyo okuba nti oyina mentalite y'Abanyarwanda batayagaliza naye ng'ate baakuyamba kubanga n'ekitawo ettaka Antonio n'ettaka lyemuliko essaawa zino. Antonio yatta omusajja eyamusenza ng'ajja mu Uganda ettaka ne mulitwala nakati kuobesinze kuolimira. Nera toyiga. Kitawo Antonio nettaka lyemuliko ewammwe eri mu kyalo. Nnyini lyo battamutte kitawo yatta nnyini lyo yabasenza kwoliko kotekako butansimu ntekako bute. Nera toyiga. Webuzaabuza wano. Wali mu lukolo attamuzata ntukusiriikirira. Muwayita omwo omuyita mukwano gwo n'abala. First motivate your daughter and motivate yourself before you motivate Ugandans. Because Ugandans, they have a lot of problems. First and foremost, they are tired of the regime. They don't have what to do. They are job seekers. They are looking for job. You to yourself, you are jobless. And then you advocate for motivating people when you are jobless. A jobless person can't motivate a jobless person to know. 2 wrongs doesn't do 1 right. Not chikola. Ebye bitebikola kitufu kimu. Bobo oli mufere sigala muferebo ebyobufuzi byeso. You are not a politician. Motivate your daughter adde mu line entuufu. Okitegedde bulungi? Nedda ono yasamira akagiga kakalo akali ku mudaala n'okalula amaaso wenna entyo ne zikutundu n'ogamba omusajja abadde ki? Mumu tusibyeko abasajja.
toddamu kwogera ku Kyagulanyi mwesonyiwe kubanga takyali kirasiyo. Kyagulanyi abantu basinka tosobola basinkana. Okitegera? Kyagulanyi alina amaka alina business amaze emyaka ena takola. Kyagulanyi talina amukuuma ba eri muto bamukuuma tebanadde ekibito wadde na akasaale gw'otambula daba mundu. Kikyokweka obagaza ki? Abasirikale obagaza ki? Wagenda mu America n'ofuna visa ne okulema kuba tosobola kulinga n'obunani. Wafuna visa n'ogenda mu America n'ogaana ne wakulema kyokka mu bantu bali mu diaspora. If you can't work in diaspora wafuna visa n'ogenda mu America kikyosobola. Kubanga oli smart way kyosobola kugula masuka amero nga ba smart way kibakola. Kuleta bakaza balina sereza bano babakako n'ogenda. Na kufera abantu mboli mu mutunda gold na kufera abantu mboli basa waganda. Abateja bumuwena nabo. Watu chimanyi. Wagenda mu America afuna visa. Wamala emyezi gyali ena n'odduka yo nga wakulemye. Ate sa America yali wabula America eri enkadde gye batabulizanga na byogera. Ni kulema. Wolemero America, olaba America ekulema kikyosobola gwe musajja gwe. Ate ne kuga bw'oba tosobola kuwasa mukazi muteeka mu nju kabeere mulema nagamba wesonyiwe Kyagulanyi wesonyiwe by'obufuzi. Guy aina political party number guy yawangula okulona mukubba. Guy ayina omukazi n'abaana. Awerera abaana ayamba family z'abantu bali makomera mu mwasiba. Ojjo sinika otunyo. Ninyo. Musajja omukulu ngati. Gwe waketa mu mission 3 ezinzita. Yana kuga before nga sinafa. Gwe nzo kunsoka. Buli nyizo kula ku mulambo gwo. Ofuna visa n'ogenda mu America n'ogenda emyezi 6 n'ekulema n'odda. Ozanyisa omusajja atudde ku acres 12 okuli amakaage kalina. Gw'osula mu nyumba ya bisenge 3 n'ekisenge kyokuna kirimu ssabo. Mwoteka emizimu gy'ejjagana okuwasa omukazi kubanga abakazi bamulekera enju ayina ogyetuula n'agikirininga buli wakakolido kano kati otya okugwa ku yirizizo okugwa ku busiwawo okugwa ku biteega byo. Kati kambuli public. The reason as to why Gasumba tasobola kuwasa mukazi. Enyumba ya bisenge 4 ebisenge 3 byo operating ekimu te operating kisibe ssabo mulimu ssabo. Mulimu ebiteega mulimu ebibbo mulimu yirizi. Abakazi naturally kasito muleke wakanga afuse housewife. Any part of the house, any corridor ino jikirininga no jimanya kyekirimo kyatya. The same applies kono ono musajja ina t-shirt mwalinga geddiba lyente ono balamu baruga hare Banyerupama the same applies to you. Wagana okuwasa kubanga okimanyi bulungi nnyo ennyumba ye mulimu ebitega mulimu amayembe. Era geganyo n'omwana oli ne gaggana okuddamu okuwasa kubanga okimanyi woneteko mukazi waka ajja kugwa ku byokoola byolina. Mwababiri mwe bamanyi bulungi nnyo temutegana temutubuulira. Mutubuulire kyabagano abakazi abali mu Kampala abanoonya okusuwa okubeera abalungi kalaala ne mugamba temina bakazi. Hani gwe mbuzaabuza. If Robert Kyagulanyi Ssentamu can manage his political party, he can manage his family and the entire country gently, politely, politically, socially, economically. Then what about you individual? You can't even help yourself. No dressing up public, no sense. Talk about yourself, talk about your family. Leave Robert Kyagulanyi Ssentamu, leave Nup alone. Go back to Sasuro kujja ku TV bakwa media player dyabwere. No jano yogere kubanga osibya matayi gaba fere tukimayi buli amasuti original gali gaba fere kubanga bakimanya abadduga bati abantu abali abapambadde obulungi bambadde amatayi no kubanga bafere tukimanya abasuti gaba fere kati go yambala amasuti no yambala buno bugato bojeddu bali no gamba osimanyi wasoma luddawa bo wasoma kito bakwa minister kiti bakwa bwana DC wache wako wasekuta kwemba so wache bakufula ambasada bobanga wakwagala nnyo omusajja guliko kirasi nene nnyo gw'omanyiira lisa biteega byo kubanga tosobola kukkiriza mukazi ajje mu nju. The moment kasitaba baka muwala n'omufunisa olubuto mwana afuka wild tana kyasobola kukola mu nsi yeetunze buli omu yeetundiddewo nano yajja ne yeetunda yakoma Antalya namumanya yajja ne yeetunda mpaka Antalya n'amala n'addayo for 2 weeks nga yeetunda.
kubanga talina kyasobola kukola mu Uganda. So managing omwana before nga tunatalanga political issues kubanga tuyamba gwe. In fact, whatever we say on the internet, it helps you and your daughter. Kwa twagala government eveko buli masobola ofuna mu nsi. As simple as that. Don't know to manya wangeze ku information endala. Yo budde buli butya. Oh, budde mbuyise mu nsonyi wona okuyomba. Okay, kamalirize ndowooza neeno endala njya gibaletera olulala. Okay, kamalirize nakano. 2 weeks back, anabategeeza nti omukulu Nobert Mawobe ne Museveni yalina mission etandika okugaba amabasa ge tuyita ba brown bubble envelopes zibagenda okuteeka mu Sydney nga brown bubble envelopes zino zirimu obutwa. Kati brown bubble envelopes zibagenda okuwa abantu bonna ab'omuwulu abagala ssente. Kati munaye era nagamba tatawolanya, be very careful with Nobert Mao. He's got to be sent by Museveni to bring money to you. And guess what? Last week, Nobert Mao was sent by Museveni with a brownie bubble envelope full of money. Nobert Mao went direct to Olanya's family and met Mosei Alphonse. And he told him that I'm here with a message from the president in terms of cash. But unfortunately, I think Mosei Alphonse he ever watches my video. When Robert Omao told Mosei that I've come with a message from the president in terms of money, Mosei Alphonse told Nobert Mao, I'm very pleased with your message, but please, can you open that envelope and count that money? Then after you give me that money, Nobert Mao refused to open the envelope and refused to count the money. Then he went back with that money. After a few days, Anita Among came back with the same money, with the same envelope. Mosei told Anita Amongi, please open the envelope and count the money, then after you give me the money. Anita Amongi failed to do so. Both state agents went back without giving Mosei the money. Last week, Maundo was nti ensema nyi zino video goinzo kugiranga nze video ngendo jikula within 3 days ngira video million 3 ezabantu. Eno video yange njikola within 3 days ngira video million 3 ezabantu nabo mwe bali. Kati wazene serezo bakutumira lese brown envelope mzee mwala mu obutwa yagambye muzei webale nyo kujana sente zino message nje yazina ye gule base no obale sente bwomalo zibalo zimbe wachi waganyo zibala wachi waganyo kugule balu wachi waganyo kugule basa setu wachi waganyo zibala wachi wazeo nazo. Because you want Mosei to be killed so that he can keep quiet. Mosei knows who killed his son. Mosei knows each and everything. So you came with your envelope with poison full of money and said, oh, please gently open that envelope, count that money. After count, give me that money. If you want Mosei to die, Mosei wanted to die with you, but you refused. You knew exactly what was in that envelope. Mujja kufa mwagala sente. Mosei Lokori, I think Mosei Lokori is called not Lokori Nathan. So to call him Alfonso. Mosei Lokori is not an easy subject. He was there during Obote's regime. He knows Museveni well. Nobert Mao. Mosei was there during Obote's regime. He knows Museveni. He knows the person he's dealing with. Wesmati waya gashumba umuzenga labiyo naga amasa gakulinga ngentule ezikonye agakulinga ngente je banoddo mu kirange erinnya lole mukaluli amasa gakulinga embate uta supu ku kyoto nga cha supu ayo cha nojja ku TV nowe kazambo galubindi bu wasoma wasomera wagwe. If Museveni can't deploy you anywhere in the ministry or RDC or any embassy worldwide, you are useless. And you are not supposed to even to talk to any person in Uganda because you are a useless idiot. Toddamu kwogera bantu. Mbone bakusindika mission ojono nyero Lumbuye. Bombo kula tunonya wacho mwagazaji. Simati waya umuzenga nabiyo.
Uganda si abamatima minafu bakutenda kwogera unaku Lumbuye ndibanga kusinkanye ku TV ne ate inze ku TV za Uganda azagazaaki kuba na TV yange yino wano nana abantu bange baba no wano sina chenje etaaza Nego nabatu sina senka na mutaka enfufu njja kuli enfunge buno buzimo buyita mutaka ne buyole enfumu bulaba emizimu gibagirwa nakati gwe enfufu yange na gwe mayiga mwababiri mu enfufu yange namwe mujja kulanga akazimu kasukide bizimbe bye Kampala nga bulwana gwe nkubulira kubanga information yona jonina ko njimanye kubanga oyagala nfe bakuwa settlements je onenki manyi bulungi nnyo gwe nafujja kwekuba ekyo kimanyi bulungi nnyo kule gwanga kwamuganya okuterera wamu era ngamaliza video eno information najajibawa any other day ngamaliza video eno njala tumira ko mwenda state agent abali ku media ezenjawulo who think that you are fighting with me. Please, I am not fighting with anyone. My main purpose here is to preach the information or to give information to people so that they wake up, they open their eyes against the lies which have been spread by Ugandan media. That's all. I don't have any interest in any office in Uganda. Period. Sigenda kusaba mulimu. Sina chengenda kola. So, mwabali nga babasasudde sele mugere muvumbe Lumbuye wolololololo. Wastage of time. Ebyo ndabimanya nga nzija mu stroke kubambi baddemu almost for 20 years. I know how Museveni works. Mayibuli kimu kyakola nkimanyi. Kati ago simawulire. Continue with that. Era mbagala nyo mugende maaso. Babasasule. Neke muna amanya nti ensi yammwe namwe mujja kukyuka. Ekitali ekyo. Wastage of time okwogera ku Lumbuye mumala biseera. Kubanga ensi bamanyi. Mukitegedde bulungi. Mwenamba tumide ba state agent abali mu diaspora abali wakanga mu Lumbuye mumala biseera munnange zisina tewali kintu kindya mumala biseera era mugende mu maaso nga mwogera ku linnya Lumbuye mpaka lumunamyuka amaaso emutegera nti kimwogerako si kyangu kubanga nze eyati okwogera ko yasigala mu nda ya nnyabo oba mu nda ya nnyine waabyo ku struggle tujja kwabika mpaka ate siba wabudde ne just batumira nti mwe bali balire mulimu gumukola mukolo ogwo bwe munategera nti ensi yammwe mujja kuzuuka nyaza bwazinze sina gwentya aga butibu namwe kungaine munamujje nja basabula kwa information ejifuni doza tiko ne itampamire ndoza kutegezeza bulungi nando zakati ole mukayumba ko otegedde nti nkumanyi you are not mpamire original. I know him. He asomesa Queen Mother wabakonjo mumanyi kulubaga road wali ndozo tegedde bulungi abasigadde nja bakwato mukuwo mukitegedde bulungi mukaba bakumira takumbira mpera tusinkane ku Sunday muri mulange mengo ona kolonji mwiraba mukama bakume